Ulira obuzibu obugudde mu nsi Uganda. Ampuliriza. Omuzungu Atemyetemye omukyala mama w'abaana be Muna Uganda n'amutemaatema n'amukutulakutula ebifififi. Ulira ebigambo era ebitali birungi bitawomya Nakabululu. Ng'okutta bannayuganda kukyagenda mu maaso era nga n'obutemu bukyeyongedde okubeera nga bulinnya enkandaggo. Ulira ebigambo bino ebisasamazizza bannayuganda. Omusajja enzaalwa eya Isirayiri owa Isirayiri ampuliriza abadde wano erukaya ku lw'e Masaka ng'ayina omukyala nga Muna Uganda. Ono amutemyetemye n'amala omutemaatema n'amusonseka mu kutiya. Ebigambo bibino. Nze AK Master ku timbigagadula AK TV ngenda kusaba n'obwombefu nga bulijjo video yaffe tetwerabira kusooka kugiwa like oba kye tuyita ekigalo tusobole okubeera nga tugiwa mileage buli Muna Uganda gyali abeere nga asobola okubeera nga ategeera embeera eno eguddewo. Kale bw'obanga oli mpya naawe tukusaba era nga bulijjo n'osubscribinga ku mukutu gwaffe n'okona n'ekkade olwo video zetteekayo ng'eno ziba tezikusuba. Mikwano gyange mwenna abali ku TikTok bw'oba okutte waka waffe wa AK TV n'omuteeka mu channel yo tojjamu kalango ka AK TV. Leka abantu bajje basubscribinge ku AK TV naffe tusobole okubeera nga tufuna waako ono n'amaanyi agakola waaka n'okola research okukolera waako omulala. Kakati nze nsimbudde maze okubeera nga nteekako galubindi. Ampuliriza ebigambo bigudde erukaya ku kyalo ekimanyiddwa nga Lukonge. Njagala owulire bulungi video eno okakase nti okutemula abantu mu nsi Uganda tetumanyi oba kunaakoma. Okutta abantu mu Uganda simanyi oba ekita abantu kinaakoma. Twalabako omudinka eyakozesa emmundu n'akuba omuyimbi eyali amanyiddwa nga Master Blaster amasasi agaamuttirawo. Oyo omudinka yali mugwira teyali Muna Uganda era yatta Muna Uganda Master Blaster eyakuyimbira oluyimba lwali lumanyiddwa nga Embooko. Kakati oyo yakuba masasi ng'akuba mugwira. Kati olunaku olwaleero amawulire agatuuse ku mmeeza yange galaga nti omuzungu amanyiddwa nga Red Watted oba Wetted ow'emyaka 56 ono nga nzaalwa za nsi ya Isirayiri. Ampuliriza gye bukedde olunaku olwaleero oba gye buwungeeredde ono ng'amaze okutemaatema maama w'abaana be omukyala eyeddira engabi amanyikiddwa nga Monica Nabukenya. Ensonga weevudde abantu bano Monica Nabukenya abadde alina emyaka 26 nga babeera ku kyalo ekimanyiddwa nga Lukonge village wali Ekayabwe. Kigambibwa nti omuzungu ono yabadde akolera mu kampani ya RCC naye nga yajjanga construction manager owa SPI kampani emanyiddwa nga SPI okukola enguudo oba oluguudo olw'e Masaka okudda e Kampala. Yajjanga construction manager wa SPI construction company. Kakati kampani eno neekwatagana ne RCC okubeera nga bakola oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Kakati wano omukyalo ono amanyiddwa nga Monica Nabukenya yagenda mu kampani eno okusaba omulimo gwe yagenda okusaba gwe gw'okukwata obugoye akamyufu n'aka green abayita ku nguudo nga muvuga oba nga babavuga mu balaba bwaba waliwo oluguudo lukolebwa. Waliwo abakyala bayimirira ku makubo nga bawoba obutambaala akamyufu n'aka green. Bwawanika akamyufu kitegeeza yimirira, bwawanika aka green n'agamba nti mwiteewo. Kakati omukyalo ono Monica Nabukenya yajja mu kampani eno nga azze kusaba mulimo ogwo. Era ogenda okakkana ng'omukyalo ono akwataganye bulungi nnyo n'omusajja ono Red Watted. Okakkana nga bafumbiriganiddwa era bano bazadde n'abaana. Omwana omukulu baali balina abaana 2 ng'omwana omukulu alina emyaka 2 ate omuto ng'alina emyaka 7. Kakati okusinziira ku batuuze, omutuuze amanyiddwa nga Richard Ddumba ssentebe w'ekyalo agamba nti obuzibu buno we bwavudde ye musajja okwekengera omwana ono ng'alaba omwana ayitiridde obuddugavu alinga entamu ekuuta lumonsi alinga manda gano agafa agacako
naga nti nze ndi musajja muzungu n'omukazi muddugavu tuzala tutya omwana nga muddugavu zigizigi nga n'enviri zaakaweke kisoboka kitya ng'ate omwana omukulu alimu olweru n'oluddugavu kaakati omusajja ono kyakoze ng'akwata omwana ng'amutwala ku DNA zino ezifuuse DNA ez'e Uganda bw'atwala omwana ku DNA ampuliriza eza tizigenda okukomawo ng'omwana ono si wa musajja ono ng'omwana alabika wa musajja mulala era okusinziira ku batuuze bagamba nti omukyalo ono mbw'alabika abadde ayinayo omusajja omulala mbu kubanga abadde yeewulunta nnyo ebiseera ebisinga kakati omusajja ono amanyiddwa nga red wated yakkiriza omusango naga nti omukazi nze namutta namala agenda ku DNA nenkola DNA nenzuula ng'omwana si wange obusungu ne bunkwata nempulira nga nfa era omukyalo ono nga mutaddemu ssente zange nnyingi nnyo amalidde obudde bwange mulaze omukwano nga mungi nnyo kakati wali eri nembeera obsessed kye nakoze omukyalo ono kwe kukwata ne mutemaatema ne mujambulamu obwensi eno era ne musuula mu kaabuyonjo temutaana kunoonya ali mu kinyoomo wansi ekya toilet kitalo nnyo DNA zitandise okubeera nga zitta abantu oba oliawo DNA zitandise okubeera nga zimalawo bannayuganda ekyetaagisa okukolebwa kyonna ku DNA ampuliriza DNA tugigenda empola kakati omusajja ono amaze okubeera nga asimbibwa poliisi emaze okubeera nga emukwata oluvannyuma lw'okukkiriza omusango guno nti yaguzza bulungi nnyo era tasobodde kubeera nga agwegaana mulungi ampuliriza kakati nno poliisi etugamba okusinziira nga bigenda mu maaso kati okusinziira ku mwogezi wa poliisi amanyiddwa nga Dawuda Hiriga agamba bw'ati Hiriga nti omusajja ono kamaze okubeera nga akkiriza omusango guno agenda kutwalibwa agibweko statement bw'amala okugibwako statement atwalibwe mu kkooti annyonnyole oba awozesebwe kkooti emanyi kyeneemusalira bino byogerwa Dawuda Hiriga aduumira poliisi ey'ebitundu eby'e Katonga ampuliriza geego agakagwawo omuzungu atemyetemye Muna Uganda n'amala okumutemaatema obufififi n'amuteeka mu kutya n'amusonseka mu kinnya ekya toilet n'abeera nga amusaanya wamulesezza abaana babiri ate ng'alina emyaka 26 omukyalo yabadde amanyiddwa nga Monica Nabukenya nze Eke Master kutumbe gagadula Eke TV n'obombeevu nkusaba vidiyo eno gimpere ekigalo mukwano gwange ampuliriza amawulire wadde gannaku tugakutuusaako wadde gasanyu tugakutuusaako bwe bati abagwira naye tekikwewuunyisa nti ojja kugenda okulya ng'omusajja ono baga nti baamuta kiki nti baamuta gwe teekawo abiri kubanga ebyawano si byangu ampuliriza katusabe omusajja ono asimbwe mu mbuga z'amateeka awozesebwe era oba oli awo asalirwe asaavinge n'okusaavinga mukama kuuma takumira mpeera bye bye